Bobi Wine asobola okubeera president w'eggwanga Uganda. Nnyo. Lwaki bw'olowooza? Wa plan ye yokka yeyiza omweyiwayo naye asobola. Abali wano nga muli bakyagulanyi kati mukube engalo ku lulwepa deputy. Bobi Wine is not a person in this election. It is an idea. And how do you mean? Yeah, if you think it's the charisma of Bobi Wine that built his profile that to extent, you are making a mistake. Bobi Wine is an idea. Abadde akyabuusabuusa President Kyagulanyi Ssentamu nti tasobola kubeera nga akulembera eggwanga Uganda. Kakati oyo ayogedde musajja yafa yali Brigadier General Kasirye Gwanga era ng'ono y'omu ku baali bakoonamu era nga bakkiriza nti omuntu yekka asobola okubeera nga atereeza Uganda ye President Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo. Kakati n'olunaku olwaleero bingi byogenda okulya mukwano gwange ampuliriza naye ng'ebisinga byewuunyisa. Nakugambye olunaku olw'eggulo nti ekiri mu UPDF kifumba mutuku waliwo okulya n'okukomba essowaani. Kakati nga ababede abamu mu magye gano balina okubeera nga bagafuluma kifuba ddembe oba baagala oba tebaagala era abo abalemeddwa okugafuluma batuuse okubeera nga boolekera ekkomera basibwe emyaka n'ebisiibo. Ekibasibya kubeera nga balina okubeera nga bateekawo ekkubo ery'omwana w'omukulu mukwano gwange ampuliriza asobole okubeera nga yeetaaya nga tewali amukwatako nga bali bonna bonna bannazirwanako simanyi bajenerali bwe twaliwo bonna bonna nga bagafulumye oba abamu nga basibiddwa. Jjukira nti akatambi k'ennakolera nga kiteekateekebwa okuba nti abakulu bonna basigadde abasinga bagenda kugulako emisango nga bw'olaba ejjakano Dr. Kizza Besigye emifumbirire basobole okubeera nga bateeka mu nkomyo olwo jenerali asobole okubeera nga yeeyagala nga tewali amulemesa. Bingi nno byogenda okubeera nga owulira. Kaakati nno mu UPDF bwino afulumye looya oba kanso aleesa amawulire ag'omunda agazitowa ono agamba nti omwenge ogufumbekedde ettamiro erifumbekedde mu bajenerali aba UPDF n'abasirikale aba bulijjo okwata ku mumwa. Omusajja agamba bano tebanywedde basula ntebe era bwina amulese n'agandi ne ku mikolo mubalaba ku mikolo babeera batamidde babeera n'emmundu babeera n'emiggo naye nga batamiivu bawaddanga. Mwalaba omukulu omu gye buvuddeko ng'ayimiridde ali mu kwadressinga abantu naye ng'ayogera atambula ayogera azunza omutwe ayogera asikondoka. Omukulu gwe njogeddeko jenerali mwenna mumutegeera ensi n'egamba jenerali yakooye nnyo lwaki ayogera asikondoka lwaki atalantuka ensi ebyo n'eberekawo ebityo. Kakati nno nkusaba n'obwombe firino soko jimpere ekigalo kakati nsumulire okugenda kutya ebintu engoba gye bagoba bannayuganda ku ttaka. Wuliriza akakodyo akapya kamaze okubeera nga kafuluma munnayuganda bakukwata ne bakujwetekako emisangosango egitaliyo kasaba nga baagala ettaka lyo oba ekibanja kyo olwo ne bakkuba munda. Kakati ogenda okubeera ng'ova munda oba omazeyo mwaka oba myaka ebiri ng'ettaka lyo baalyeguza dda era nga ne poloti eyo yennyininyini oba ettaka baateekawo dda enkulaakulana nga tokyalinawo otandikira olwo ng'ofuuse emmomboze mu nsi yo abasajja nga bamaze okubeera nga bakusenza oluti wabula kino nga bakikola mu lukujjukujju n'olukwesikwesi oluvannyuma lw'okubeera nga basooka okukusiba. Kati omulongoosa mu Lutansozi bwe natambule naye olunaku olwaleero ampuliriza ono kugambye nti mwekooneko ajja kubeera nga akuyamba ebizibu ebya buli kkala era ennamba gy'olaba ku screen yawo yeyo omulongoosa. Kati vidiyo sooka ogimpere ekigalo ompya nja kusaba osooka subscribinge guno gwe mukutu ogw'omuntu wa wansi. President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo olwaleero abaddeko mu bitundu eby'obuggweri ayise Jjinja ayise Kamuli Busoga n'amutalaaga yenna yenna wabula sooka owulire engeri bannayuganda gye twolekedde okusaanawo okuviibwako ettaka lyaffe ebibanja mu lukujjukujju nga baamagye. Bogende mubende n'emityana abantu bangi nnyo bataddeko ebisangosango ne batwala mu kkomera bali mu kkomera ne bawamba ettaka lyabwe. Kati bannamagye bafunye obuyinza bannamagye bafunye obuyinza bitwala by'essembabule mu kalulu k'NRM n'amaanyi ge bakozesa n'obusungu bakozesa ku munnayuganda beebo actually be nalabako nze kennyini obusungu n'obusosozi obuli bannamagye kaakati zinabutesitingako emabega kaawo nti n'okwogera obwogezi ekigambo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu embaga eyaliko bajjeno yaliko baradisi nga 30 yali esatulukuse ti we nakwata akazindaalo n'enjogera ekigambo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu intolerance gye nalaba mu bannamagye ne mu baradisi RDC w'ekiruhula yali agambye nti bankwate era olw'obuntu bulamu olw'okuba embaga yali yakubuko kwe kugamba nti kale oba kibanyiizizza nkivuddeko naye kiki ekirimu nti nalaba obusungu obuli mu bannamagye
nalabo obusosoze obuli mu bannamagye ng'ate babukola ku ffe ba civilian. Nalabo obutamiivu obuli mu bannamagye nti wali bannamagye abaali ku mbaga ndowooza 80% baali batamiivu. Kati otuuse omuntu kubanga tuli ku mbaga balina emmundu abamu balina n'emiggo kuba embaga kwaliko etuyita abalaalo ng'azze mu suuti nnungi ogenda okulaba muggo guwe embaga n'esatuluka lwa kigambo eki kuyita Robert Kyagulanyi Ssentamu His Excellency. Teebereza omuntu oyo ng'omuwadde etteeka erikwata ku opposition heading oyo ki ekinaamutuusibwako. Mavuli wekame Manyika wantu Ela koma chini Sabula tuni pambyagire Wowe ndaba kuchichagu Amasogala bakuchichagu Chochi kuwanyo walai Chobo manya wakakasa Banange gandi mugwe Chagula nyamanyi gandi mugwe Esubiri ndi mugwe Chagula nyesubiri ndi mugwe Amanyi gandi mugwe Kyagulanyi amanyi gandi mugwe Esubiri ndi mugwe Kyagulanyi esubiri ndi mugwe Jegwe mununuzi Mwoyo wa ggwanga Omubanda wakati Siye mubanda walulu Okulembele nkukobelele Komukulembeze eyalagilwa Abalonzi botu kuvimbise Okula kuntabe kibanugune Wowe ndaba kuchichagu Amasogala bakuchichagu Chochi kuwanyo walai Chobo manya wakakasa Banange gandi mugwe Kyagulanyi amanyi gandi mugwe Esubiri ndi mugwe Kyagulanyi esubiri ndi mugwe Amanyi gandi mugwe Kyagulanyi amanyi gandi mugwe Esubiri ndi mugwe Kyagulanyi esubiri ndi mugwe Kansikile no kujalo Kuwe owuteko okukatiko Jenna kulireyo bannono Atabafuzi nga mwe batono Bobby smile oyelek standard Amagesi go full package Wamala yori na quality Obasinga nyo kweno planeti Okulembele nkukobelele Komukulembeze eyalagilwa Abalonzi botu kuvimbise Okula kuntabe kibanugune Wowe ndaba kuchichagu Amasogala bakuchichagu Chochi kuwanyo walai Chobo manya wakakasa Banange gandi mugwe Kyagulanyi amanyi gandi mugwe Esubiri ndi mugwe Kyagulanyi esubiri ndi mugwe Amanyi gandi mugwe Kyagulanyi amanyi gandi mugwe Esubiri ndi mugwe Kyagulanyi esubiri ndi mugwe Wowo mulanilisi wedembe Yono babi Omusajja we magala Amanyi gandi mugwe munange Esubiri ndi mugwe munange Togesanga nonjiwayo munange Togesanga nokyuka munange You get to bless The machine Stick it People power Volcano Kakati nno ebigambo eby'omunda bitandise okubeera nga bivaayo, bitandise okubeera nga bifuluma, bitandise okubeera nga mukwano gwange mpuliriza byongera okubeera nga bitalaaga eggwanga. Jjukira nakugamba nti bingi ebikolebwa munda oluusi by'otamanya by'otasobola kubeera nga otegeera, naye kaakati essaawa buli mbuzi ku nkondo yaayo. Kaakati nno bwino buuno ampuliriza ogenda kuwulira ebigambo osobole okubeera nga weekangamu n'okwesikamu, tubeere no nga tubeesimisa, nga tulowooza bali seefu, nga tulowooza nti bagumu, naye abasajja batiitiizi, abasajja baatya dda. Kati wulira ebigambo munda mwennyini mu magye gennyini ag'eggwanga Uganda. Wuliriza mukwano wange angoberera nkubuulira ebigambo. Kaakati nno omusajja agamba nti abasajja balina enteekateeka ey'okuddira buli munnamagye mbu omukulu oyawummuzibwe. Oba oyagala oba tuyagala olina okubeera nga owummuzibwe. Jjukira nti omusajja mayirwa nga Jeno Erweru ono
ekivugo kigenda okusooka okubeera nga kiruma oba yagenda okubeera nga afuuka entandikwa ey'abasajja abagenda okummuzibwa ku kifuba. Kati mwawulidde nti omusajja ono tagenda kusukka mwezi gwa 7 oba ayagala oba tayagala alina okubeera nga agawummula gw'ekifuba ddembe wa kugawummula. Kakati ebyongo bitadde ku mabbali waliwo ebigambo ebirala bigamba mbu abasajja bano baddidde okubeera nga bano bagenda kubeera nga babasiba akasango katono nnyo osibira luzira, akasango katono nnyo osibira luzira. Njogera ku bali bamukwata mmundu, njogera ku bali abali mu byambalo. Kakati nno bona osibiranga eruzira, kakati nno oluvannyuma lw'okubeera nga ogaliddwa eruzira ebbanga nga liwerako bona avangayo amagye ogafulumye ogawummudde kifuba ddembe oba oyagala oba toyagala olina okugawummula. Era kakati mbu ojja kuyitiranga eri empapula z'osanga zakoleddwako dda gwe ngodde eri ng'olima lumonde ng'ofuuka muntu wa bulijjo ate nga n'akasiimo k'okoledde mbu mmaneya ne emmye kubanga oboziza omusango. Kakati nno bino bw'obiwulira nga bigenda mu maaso kiba kikulaga butereevu nnyo era oyongera okubeera ng'okitegeera nti waliwo gwebeerera ekkubo, waliwo gwebeerera ekkubo, waliwo gwe bakolera ekkubo asobole okubeera ng'asanga mbu nga kaweevu bano nga beerabidde nti enteekateeka za Katonda osobola okuba ng'opulaaninga kirala nga ne Mukama Katonda naye apulaaninga kirala. Kakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso mukwano gwange atugoberera saagala weerabire nti 2026 wagenda kubeerawo okulya n'okkomba essowaani era ke kalulu kennyini akavaawo mpitewo. Kati akalulu kano nga mukwano gwange ampuliriza kagenda kubeera ka protest vote kennyini oba oyagala oba tuyagala. Protest vote yennyini gye tugenda okubeera nga tugendamu gye tuwolekedde akalulu kalonde bw'omala okukalonda akalulu kakuume bw'omala okakuuma akalulu bakabale bakalangirire nga wooli. Kakati pulezidenti waffe Kyagulanyi awangule nga wooli. Kakati okujaganya kutandikirawo wennyini nga sina gwe twebuuzizaako yadde okubeera nga tulinda wadde abasajja bagamba nti waliwo bannamagye abawera ddala omutwalo mulamba abaali kuluutingiddwa mbu okulemesa enteekateeka eno eya protest vote. Kakati nno bino ebigambo binene bikulu sooka obiwulire mukwano gwange ampuliriza ate tweyongereyo mu maaso n'ebirala. Ekiri mu magye kisufu nabuulira abantu nga bagenda nawoninga UPDF nga bagenda okuwa muhoozi obwa CDF nembabuulira ekigenda okutuukawo mu UPDF nembateekateeka nembabuulira nembagamba bali mu kutendeka Abanyarwanda bagenda bali puleesinga era nembabuulira muhoozi lwe yagenda e Rwanda nga waliyo abapasinga out nembagamba abo be bagenda okukola mu ggwanga Uganda mu bintu ebyenjawulo. Nembala nengamba UPDF bagenda kuba forcinga okuwummula, bagenda bakuba akatebe, bagenda byonna nembibabuulira abala bagenda batwala mu ntalo nga Congo ne Sudan byonna nabyogera tebinnaba kubaawo kati byebiriwo. Ekiri mu magye okukwatako kantu katono bwe kati nebe kaba katini katya court martial myaka 2 luzira dismissal nga bakugoba tewali kuliyirira tewali kusasulira kasitove luzira oyita side zeri oyitirayo nga mulongoose ngodda wammwe ku speed eyayiriyiri ennyo kubanga baagala okutoola kuba indigenous Ugandanizi. Speed mpitirivu nnyo abaana babonaabona mu magye wabula bali eyo bakaba bagamba pastor gamba abantu batununule bakwatibwa buli lunaku ate ekibonerezo ky'amagye kasa kigenda mu prison gwe baba bakugobye kubanga bwe kiba kibonerezo kitonotono bakusibira mu makomera agaabwe aga barracks ne bakuwayawo ebibonerezo byokola olumala obikola n'ofuluma n'ogenda. Waliwo abaana be yawandiika nga aba UPDF nga aba LDU aba yitibwa LDUF era bo enamba zaabwe babatwala ne babanga ababagasse ku UPDF era bayambalanga ba UPDF naye tebayina namba za UPDF tebannaba zifuna kati myaka gigenda 4 5 tebannaba kuba abatukuba emiggo luli abasinga okukola ennyawo mu COVID bikyawo ne babatwala ne babayunga ku UPDF babayita RA nya NYA tebayina namba za UPDF era bakyafuna emitwalo 15 eja LDU
gye bayingiramu mu LDU naye nga babakozesa nnyo nga babagatta ku UPDF naye nga tebayina namba za UPDF nabo bali eyo balajana bali eyo bakaaba bagamba pastor mutuyambe twatomera mutuyambe mutununule abo ba UP ba LDUF RA nya bali eyo babona emiranga egiri eyo tebakyalina reverse kuvaayo tebakyadda bebakozesa emirimu emiyitirivu ennyo bebabonaabona naye tebalina we bayita essuubi lyabwe libali mu Pastor Wile ne KDF. Ba officer abalala bakaba ba officer be bantu abalina ranka ennene okuviira ddala nga ku officer bakulu gundi waliwo bebayita other ranks be bano ba kopolo ba sergeant bani ba abo naye bano ba lieutenant captain major bani babagwako bugwi ne bakugamba gwe genda owummule gwe wummula amaje okwera bukezi ku macyange erinnya lyo balitimbye ng'oli kuba wummula omwezi ogujja tebalina obulamu bwabwe bonna bubadde mu barracks family eri mu barracks omusajja alina obwana bwe mukaaga bonna bubadde mu barracks mu mama yingia pole kati bamuguddeko bamugamba ogenda wummula kuba nakugamba aba bano balina bakodi nkugambye ne bwe buba kati n'ogenda okulaba Museveni n'ofuna chance eraba Museveni bw'otuuka Museveni akubuuza gwani tinza asiimwe Wile tata woyani Katongole David jajjaawo Luyindi Lwakakamba Yusuf wa bunjako wagundi ne gundi nga Museveni atandika okukubulira ngewagundi bwabanga omuntu gwoyogedde ali mu kirikiri abagamba oyo muzeyi mumanyi oyo muzeyi twakolagana tewali kitundu Museveni kyatamanyimu mutaka ne bwe ovudde mu Northern Uganda kubanga bewa bakodi balina bakodi era kasita omunyonyola n'omunyonyola n'akulaba nga toli mu kiriki yaabwe nga gwe bakutwala nga gundi nga gwe bakujja mu maaso nga munyomyamyamu awo bwakuzuula nti oli mu kiriki yaabwe gwe nga bakukonfaminga nga bakuwa kye weetaaga nga bakuwa n'ebisingawo bwe bato bwe bafuna bamafiya ku byalo bwe bato bwe bafuna abanyigiriza abantu ku byalo kasita akuzuula nti wamma gwe oli waffe nga gwe bakuwa amaanyi nga bakupikaapika nga bakwongera ng'obeera agenti waabwe ku kyalo ekyo kasita oyogerayo bajjajjaabo babiri basatu nga Museveni alina gwamanyiimu then nga bakukola brainwashing nga bakutereeza bulungi nga bwe bakwetaaga nga bakugamba ddayo otuwambire bavubuka bannaabo ku kyalo nga bakuwa communication bulungi ng'otandika kutambulira ku banno wuuno wano mujje mu mukime wuuno wano oba oliawo nga drone ejjango yemukwata ng'oyemutwala ng'eyomutwala kuba balina bakodi bomwe batambulira akabano kaabwe bakaza mu sayansi mu tekinologi kati buli munnayuganda wenna ng'oli mu magye nga tebakulina mu bakodi eri eyaabwe obeera oliawo nga bakugwako wummula kati waliwo olukalala lw'abawummula kati lwe bajjukidde okutukaabirira bulijjo bali eyo abamu ku bo babaleese nga babaleese be ba gurupu yaffe eri gye mumanye eri olwo nga bali bakaaba bulijjo be balwana simanyi babeera ku balaza briefing gwe tunakwata nga ayogera ne babbuloga owedde kati ate be batukabirira bannange mutuyambe bakugwako bugwi nga bakugamba gwe owummula omwaka gundi omwezi ogujja emiranga giri mu UPDF kati bansaba mbayambe mbagatte ku president sigenda mubagattako mulwanire eyo gye muli kakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso era nga bw'obiwulidde era nga bw'ozze obiraba ebintu ebyenjawulo mu bitundu ebyenjawulo nga bannayuganda bawambibwa nga bannayuganda basibwa
era nga babasibwa bangi oba oliawo n'okutuntuzibwa nga batuntuzibwa n'okutulugunyizibwa nga batulugunyizibwa. Kaakati nno mu mbeera y'emu nga bwe nakunyonyodde, omulenzi ono eyasibwa ng'alina emyaka 17 n'amala emyaka 10 mu nkomyo. Musajja wattu ebbanga lino lyonna lyetolodde emyaka n'ebisiibo, wabula kigenza okwetolola okuggwako nga musajja wattu yadde yasibwa yalangibwa w'emage. Kaakati nno bakugamba nti abantu bangi nnyo abalinga ono oba oliawo mu kkomera eritali limu oba eritali lyeruzira lyokka n'amakomera amalala mangi nga bangi abaasibibwa naye nga tebalina misango era nga bali eyo bavundireyo nga tewali ayamba tewali ataasa. Kaakati nno ebbanga omusajja ono lyamala ng'asibiddwa musajja wattu ye ali awo agamba tamanyi kiddako, tamanyi na kyakkola, bingi byali apulaninze. Musajja wattu laba okubeera nga oba oliawo abaako kye yeekolera oluvannyuma lw'okubeera nga musajja wattu yandibadde nga asomye emyaka gino 10 gye yamala munda n'abaako professional gy'afunye. Musajja wattu bye yabala si bye bityo bye byali, musajja wattu bye yabala byalema okutuukirira. Kaakati ye musajja wattu n'afundikira nga musajja wattu emyaka ye gyonna gyonna egisinga obukulu, egy'obuvubuka, egy'okuyiya, egy'amaanyi, egy'obuto ng'ali mu nkomyo. Kaakati nno bino bingi bize bituuka ku bannayuganda oba oliawo ab'enjawulo nga n'abalala bangi abaabuzibwawo nga situmanyi oba bakyaliyo mu nkomyo oba n'okufiirayo nga baafiirayo. Kaakati nno ono yafuna omukisa n'amalayo emyaka 10 mu nkomyo naye nga musajja wattu mulamu era nga tafudde, wabula saasira abo abalina abaabulwako abantu baabwe nga kati emyaka gyekulumuludde gigenda myaka 4, myaka 5, myaka 6 nga tebamukuba nga kweyadde kya mulubaale, nga tebamanyi oba yattibwa oba yafa bufi oba gyali oba ali ku mbeera ki nga tewali amanyi, wabula ng'ate abantu abalumiriza bagamba nti abantu bano abamu abaabuzibwawo baakwatibwa basajja abakuumaddembe bennyini mbu kubanga baali bambadde emigemerawala. Kyokka nga ffenna tukimanyi nti omuntu alina okukwata omugemerawala alina okubanga mu mukwano gwange mukuumaddembe, kubanga gwe omuntu wa bulijjo kizibu nnyo okubeera ng'olina emmundu ng'osobola n'okuvaayo n'okwata emmotoka emmundu ezo n'oziwambisa abantu. Kati bino bigenza okugenda mu maaso nga ne mukwano gwaffe Kibalama Damulira bano baabuzibwawo towards 2021 mu kalulu ako akaali kabindabinda. Kakati ensi yeebuuza nti abantu bano balagawa. Kyekiri kyenkugambye nti ono amazeyo emyaka 10 naye nga bazadde be bamanyi waali awatuufu era ng'ono wadde teyavunaaniddwa emyaka egyo gyonna nga talina musango gwe yazza oluvannyuma lw'okubeera nga kyazuuse naye akomyewo nga mulamu. Ekyo nakyo kikulu okyebaliza Katonda. Kaakati ne bigenda mu maaso mu ggwanga Uganda nga bannayuganda bakyasibwa ewatali bwenkanya n'abalala ne babuzibwawo. Sooka oli ebigambo bino ate enkomewo tweyongereyo. Andrew Nuwamanya nga wa myaka 27 mutoze ku kyalo ky'Itaji ekisangibwa mu Luka gwe Rugonji mu disitulikiti y'e Kiruhura. Mu Septemba w'omwaka 2015 Nuwamanya ono eyali ow'emyaka 17 yali asoma siniya ey'okusatu ku St. Paul's Seed School erisangibwa Mbarara mu tawuni y'e Kasonji. Nuwamanya ono yatambuliranga ku piki ya kitaawo okugenda okusoma wabula nga buli ku makya asooka kutambuza mata olwo n'alyoka yeeyunira essomero. Ono anyumya nti olunaku bwe yali amaze okutambuza amata ng'agenda ku ssomero poliisi y'Embarara yamukwata ng'alangibwa okwenyigira mu ttemu eryali mu kitundu. Omupoliisi n'ajja n'anyimiriza n'angamba baneetaaga ne bantwala ku poliisi ne banteeka ku musango gwa mada ne bansindika mu prison. Mu prison bansindika mu 2015 mu mwaka gwa 2017 ne bantwala mu kooti. Ekyennaku nti ebyokukwatibwa kwa Nuwamanya bazadde be babimanya nga wayiseewo wiiki 2 nnamba era nga bo mu kiseera ekyo baali balowooza nti abuziddwawo era nga bali ku muyiggo gwa kumuzuula. Kuba muzeeyi yagenda okitegeera nti bankutte wali wayise ndowooza wiiki nga 2 yanoonya nga mbuze nga tandaba. Esumu baterera bataka kunesumu abaziire ayishomero lya St. Paul Kitura eyebe nasomera batera esumu bagiterera omushiija wanje n'omureba bamutera omwana kubisira muntu akagwe katugwera tuzaho turra nakashira turakanywire obutoro butubura tusandika kweshereka amanya mwana. Wano kitaawo wa Nuwamanya Didas Mugizi bwe yasalirawo okubiteekamu engatto agenda ayongera okubuuliriza ku bikwatagana n'amayitire ga mutabani we. Yaija mu tawuni kupyereza kubuuriza gy'oli omutako wamuterera esumu kumanya ekyagenda omu maisho ate omwana bamutwire hatari ya poliisi Rubindi niho bamubandize.
Polisi bindi twarara tweshereje. Kyokka bano emitima gy'abeewanika nga bakitegedde nti omusango ogwali gukwasizza omwana waabwe gwali gwattemu. Ngwenu tukaba kubi amagara gatwaho omukyala twakinaho okwesugwa bwatwaho twashoberwa twashwara twahwaho twakine bataka banywano baturugaho. Embeera yeeyongera okusajjuka bwe baafuna obubaka obubatiisatiisa. Twazokwe twagira okutina sirisubwa ngu aguwafa ombachufa nubaza kwija batwige nitwe batusi tukamara okwezi kuona mu kishaka akokurya omunyambabazi owabira ijo omunyambabazi okutukunda akasombora tuletera yakokurya. Mu kiseera ekyo bagamba baali mu kutya n'okuswala wabula baalina okukola ekisoboka kyonna okulaba nga bataasa omwana waabwe. Twagira ngo hati ntuza kukwatirira kiro obuntu obutwine tubuteekemu tubusinge konka kugira ngu amara gitu tugareka abaana bitu omwana witu ogu yarga omu gy'omugyero hati hagira abakungamira mu bunu n'abaha sente nibaza kworobya enshonga ya Andrew arafike kuri kubi. Kyokka bambi tebakimanya nti abantu abaali babasuubiza okubayamba ku nsonga eno ate baali bafere. Unaziga tiina miliyoni nk'emwiwe kimpereza hariho wasaba miliyoni 4 omukono ate Andrew naakure kubi izi sente ezo zikanyize sente zikanyize akazi omu banka nikukanga nazihayo esente ezo nazitakutimanya na hati nona kugambira mu nimpurira embeera yange etari. Ebyo byonna nga biganye olw'ensonga abasalawo okuzikwasa omutonzi olwo bo ne basigalira kutwalangayo ku bintu ebitonotono mu kkomera gye yali. Mu kkomera ekakiika ono yamalayo omwaka gumu n'emyezi egigwamu ng'eno gye yaggyibwa n'alyoka asimbibwa mu kkooti eyamusalira emyaka 25 mu nkomyo era bw'atyo n'asindikibwa e Luzira. Ng'ali mu kkomera e Luzira Nuwamanya yasalawo ayiga okutunga oba oliawo abeeko eky'omu mutwe ky'asobola okukola. Natuuka Luzira mwaka gwa 2017. Natuuka Luzira ekirooto kyange kyali kya kusoma amalesini ya 4 naye bwe natuuka Luzira ekkomera nalyo lyetaaga omuntu ng'olinamu kasente kusapootinga kugula ebitabo kugula mmere buli kimu kati nendaba ebyokusoma sijja bisobola ewaffe wali wala Kiruhura omuntu okuva Kiruhura kutuuka Luzira wala nengamba kanjoyininga teralingi tomanya. Wabula oluvannyuma lw'ebbanga ono yakuukira ddala era ab'ekkomera ne batandika okumwazikako mu makomera amalala asobole okuyigiriza abasibe. Ono we yafunira n'ekitiibwa kya Katikkiro olw'obuvunaanyizibwa bwe yalaga. Okubeera Katikkiro mpisaazo weeyisa otya oyogera otya n'abaserikale oyogera otya n'abasibe nze busibe bwange bwonna nabukola nga nina empisa nungi era kino ekyampisa kino ekipapula tebasobola kukuwa kino ekipapula ng'olina empisa mbi kubona osi yasayiningawo. Ebiseera ebisinga babadde batera n'okumufunira emirimu egy'okutunga okuva ebweru w'ekkomera era nga gino gibadde gimuwa kasente. Bw'otungira omuntu ow'ewabweru oba omusirikale akuleetera sente zo n'azikuteera ku gundi ku reception. Mu 2023 ng'akulungudde ng'emyaka 8 mu kkomera ono kkooti ejulirwamu gyali yeekubira endulu mu mwaka gwa 2017 yasalawo etune mu kusaba kwe era bw'etyo n'esazaamu ekibonerezo ky'emyaka 25 era n'eragira omusango guddemu okuwulirwa. Kati nenziramu nenfuuka remand nentambula nembeera awo namala omwaka gumu nga ndizi high court empite high court nempita high court yampita Mbarara kati mu high court ne bagamba omulamuzi n'agamba state aleeta abajulizi bagenda ku kyalo ne baleeta abajulizi baleeta chairman ne defense ne bagamba nti Andrew tebamumanyiko ku by'omusango n'abagamba omusango tugobe sango ne bagamba tugobe. Olwo bannamateeka bagamba nti ono asobola okwekubira enduulu mu kkooti asobola okuliyirirwa. Ng'ateekako omuntu omusango tuyita malicious prosecution. Malicious prosecution wano woogenda ng'osaba kkooti ekuyiririre oba kkooti eyise ekiragiro oyo yali akutaddeko ejja criminal egy'obumenyi bw'amateeka ng'ate toli ekuyiririre olw'ebintu ebyenjawulo ng'okwonoona erinnya lya society kati emanyi oli mubbi okufiirwa tobadde na famire yo famire ye ebonye tuna kye tuyita mental damage oba mental torture ekuwe damages for psychological torture and the prospective damages oba futures oyo noona. Wabula Nuwamanya atubulidde nti ye by'okugenda mu kkooti si byaliko wabula ayagala okumukwatisaako asobola okukola egy'okutunga gy'ayigira mu kkomera okusobola okweyimirizaawo n'okumunaazaako ennaku ey'okufiirwa emisomo gye. Njagala omuntu anyambe mbeko kye neetandikira oba nga Andrew jangu kutwale ku ssomero lyange otandike training abaana b'essomero oba Andrew tukole workshop otandike tukolere wano
kyenjagala kuba abaana bonna basoma bafuuka badokita basomesa bonna balina bizinesi zaabwe beekolera kati nze saawa zino ndi muntu wa wansi. Bazadde babandi badde bamuyamba nabe embeera yaabwe si nnungi kubanga baafiirwa ssente nnyingi mu kugezaako okumujja mu kkomera nga batuuka n'okwetundako ebyabwe so ng'era bakyalina amabanja. kurulinka okora omutima nigufukirwa ahubwo nooteekateeka bingi olunda muno oze kuzitunga ota nosasula ota toyine ntaase yoona ebintu ebyo bikamalaho akantu okunakuba nintaase nyo ng'oggyeko okutunga niwamanya yakuuka ne mu by'okubudaabuda abantu oba counseling wabula nga kyasinga okwewuliramu kwe kutunga era nga kyayagala kwe kumukwata ku mukono asobole okweddaabulula. Dorothy Nagita, NTV ku ssaawa emu. Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okootakoota mu gaabwanda. Omulongo wa Swanga mu Luutansozi akusabye okkalire kubanga Zebbulembo okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana. Koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye, amaka gakulemye, emirimu gitabuse bizinensi ekunyiye. Omulongo waswaye mutuufu okukuwonya embeera yambula butuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 752228 nooti 910 awo mube butoola n'omuluutansozi olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa kyankooto. Kakati omusajja omulongoosa omuluutansozi ebigambo abyogedde tewali kuwannaanya era ebiseera ebisinga siya kubeera nga mbiddamu wabula bw'abyogera ye bw'abyogedde. Kakati nno nsirika busirisi ne nkugamba ekigambo kimu nti tokaluubirirwa mbeera, tokaluubirirwa nsi, tolemwa nsi, teweesibaako migugujja bizibu. Kakati ng'omusajja anaakutikula butereevu wali nnyo era nga n'ennamba njikuwadde awo osobola omukonako ku WhatsApp ne ku direct call. Kakati nno omusajja ono gw'olaba ayambadde akatishaati aka green n'enkofiira emmyufu. Omusajja ono yali asala lutindo wabula ng'olutindo luno lwasala luli risike nnyo nga bw'okiwulira era nga bano bannansi b'esayidi eyo olutindo luno lwe bayitako okuva eyo gye babeera okudda ku lukalu. Kakati nno wano bw'otuukawo bw'oba olina emmotoka ekomaawo, bw'oba olina pikipiki ekomaawo, bw'oba olina kagaali awo wekakoma tosobola kubeera nga ovuga. Era okusala olutindo luno ng'olina pikipiki mulina okubeera abantu babiri, omu ng'agikutte mu maaso ate omulala ng'agikutte mabega kubanga olutindo luno lubeera luyoogoma. Kakati nno eno waliyo ababaka aba paaliyamenti ekikwewuunyisa bonna ba NRM era abantu ababalonda bonna tubeewuunya okubeera nga balonda abantu bano buli myaka 5 ne bawa owa NRM, buli myaka 5 ne bawa owa NRM, kyokka nga abantu bano bali mu mbeera gyotayinza kubeera ng'otegeera mikwano gyange ng'embeera mbi ddala. Kakati nno kino kiba kikwata ku ffe nga bannankyukakyuka okwongera okubunyisa enjiri n'okutalaga ebitundu eby'eggwanga byonna n'okwongera okusomesa abantu okubabuulira obukyamu obuli mu kulonda abantu abo abatabayambye n'obulungi obuli mu kulonda abantu abapya naddala abo abavuganya gavumenti eneriko. Kakati nno abantu bano bwe tutafeeyo okubeera nga tubagamba nti bagezeeko okulaba nga bakyusaamu n'okubeera nga tubanyikkiza enjiri n'okubabulira ekituufu ekigenda mu maaso, ensi yaffe yandisigala ng'eringa bweri kubanga ekisookera ddala abantu bano babakuumira mu butamanya emabega eyo. Kakati nno njagala osooka olye ebikwata ku musajja ono, njagala osooka olye ebikwata ku ba MP bano ab'ekitundu kino aba NRM, ogenda kwewuunya otya ensi.
kakati nno ebigambo maze okubeera ng'obiwulira, ebigambo maze okubeera ng'obitegeera. Mukwano gwange atambula n'omukutu ogwa AKTV Media Uganda fe twakutegeeza dda nti ebintu nga bino tulina okubeera nga tubikubuulira, tulina okubeera nga tumanyisa ensi ebigenda maaso, ensi ebitegeere oba birungi oba bibi. Omulimu ogwaffe gwa kusigala nga tutegeeza ensi kiki ekyo ekigenda maaso, bannayuganda basobole okubeera nga bategeera, basobole okubeera nga babuuka mu buli ango nga tebatuukako mbeera nga tebategedde. Era bangi abatuuse ku mbeera eno nga baawozanga saagala kumanya, nze tebinkwatako, ebyobufuzi tebinkwatako, kakati nze sibiriimu, nze ndi mu bizinensi zange, wabula nga baali bangi abaali bali mu mbeera eyo eya tebinkwatako, nga wenjogera essaawa zino badda dda mu byalo, nga n'ab'omu byalo baliyo beeyaguza lujjo, nga n'ensimbi tebagirabako yadde ekuba ennyonyi. Kakati nno omubaka Honorable Shamim Malende jjukira nti ono yakuba ensambagere, n'akuba emiggo, n'akuba empi agakonde wali mu parliament bwe baali bayisa etteeka erikwata ku mwanyi. Kati omukyalo ono mukazi wattu, era okuva olwo yafuuka lugojamye n'afuuka lunnuma, era ng'ali ku ndiri mu Aga Khan wali e Nairobi mu ggwanga ery'e Kenya. Kakati nno mukyala wattu yakubyemu ku mpembawemba, bw'atyo n'avaayo n'ayongera okubeera ng'ayogerako eri bannansi, bannayuganda, naddala okusingira ddala bannakampala abaamuwa akalulu okubeera nga bakiiki. Ejjuke nti omukyalo ono lawyer, era ayamba nnyo abaana aba National Unity Platform bangi abadde baasibwa. Omukyalo ono twamulabanga mu kkooti e Nabweru, ku makomera ekigo n'ewalala ng'agenza okulaga obwenkanya ku bantu bano. Kakati noono bwe yakubwa n'agenda paka ku ttaka, ebbanga lyonna erisinga mukazi wattu alimaze Nairobi mu ggwanga ery'e Kenya wali mu Aga Khan mu ddwaliro n'essaawa zino omukyalo ono waali. Wabula ono olunaku olwaliro asobodde okubeera ng'ayogerako eri ensi, eri eggwanga, n'asindika n'obubaka oba oliawo n'okugumya bannayuganda abo abaawambibwa naddala abo ab'enkyukakyuka. Kati mu bigambo by'omukyalo ono akyali mugonvu ddala, naye yeewaliza n'ayogera ebigambo bino, nsaba obimpulirireko. Shamim Malende, omubaka omukyala owa Kampala era munnamateeka wa National Unity Platform. Ndi wano e Nairobi, Kenya, we naleetebwa okufuna obujjanjabi oluvannyuma lw'okutuusibwako obuvune mu palamenti ya Uganda bwe yali ng'eyisa etteeka ly'emmwanyi. Nalongoosebwa era abasawo bakyanneekebejja okulaba nga ntereera. Neebaza nnyo bannayuganda mwenna wamu ne bannakampala olw'okunsabira n'okunkyekengako. Kyannaku nti ebikolwa ebityobola eddembe ly'obuntu bikyagendera ddala mu maaso mu Uganda wamu n'ekiwamba abantu. Ngatta eddoboozi lyange ku bannayuganda abalala okubanja abasibe bonna ab'ebyobufuzi okubeera nga bateebwa. Abantu nga Eddie Mutwe, Noah Mutwe, Kalanzi, Machete, Gaddafi, Achille Kivumbi, Smart, Dr. Kizza Besigye wamu ne Kanso Abed Nasser n'abalala bangi babeere nga bafuna eddembe lyabwe. Omuntu yenna alina okuba nga akwatibwa mu mateeka n'asibibwa mu mateeka ate era n'awozesebwa mu mateeka. Kya buswavu nti ne pulezidenti w'abantu Robert Kyagulanyi Ssentamu akyatiisibwa nakati nti agenda kuwambibwa atwalibwe mu basement ayige olunyankole. Kitukakatako ffenna nga bannayuganda okuyimirira awali amazima n'obwenkanya. Nzikiriziganya n'ensalawo ya kkooti ensukkulumu nti abantu ba bulijjo tebalina kukozesebwa mu kkooti y'amagye. Era mu kkowa eryo lyennyini wensinziira ne ŋŋamba nti ku lwange ne ku lwa bannakampala benkiikirira tuwakanya etteeka eriri mu palamenti kati erya Uganda People's Defence Forces Amendment Bill 2025 ng'ekigendererwa ky'etteeka eryo kyakubeera nti abantu ba bulijjo baddamu okukozesebwa mu kkooti ey'amagye ate nga Supreme Court ekyo yakijungulula. Basooka kubagamba mwesonyiwe entebe y'obukulembeze bw'eggwanga lino, mwesonyiwe ebyobufuzi ne mubyesonyiwa ne mutiira ddala okubeerako abakulembeze b'eggwanga lino nga balinga bba baazaalibwa bo babakulembere mu abaaliwo emyaka egyo abantu abakulu ne mwonooneka. Eno entebe mwagyesonyiwa, naye wadde mwagyesonyiwa ye teyabeesonyiwa. Yabasanga muli Mataaba n'amusuula ebbeeyi nga British American Tobacco Company eri awo ku Jinja Road agijjewo agisudde. Beyasanga balima kotoni. Njagala mumbulya kati Uganda ina ginaries mekeza kotoni. Mukyalinayo mu mutunda. Wale yabagaana entebe ye mwaddukira mu nnimiro. Beyasanga mmwe abaali balima ebikajjo nga mufunamu akasente.
bikyali ku bbeeyi gye byaliko oba sukaali ye gwabaguza ne kayindo tafire yasigayo ku bbeeyi ng'ate ayongera kulinnya kubanga mwesonyiwa Entebbe mwe bamuve ku byobufuzi bissa abaddukira mu mwanya obudde buno mukyasobola okuddamu ne muzitunda nga mbadde nga muzitunda si yennyinizo ebikajjo yabitutte emmwanyi azitutte amatooka gatutte ente azitutte taaba amututte kotoni amututte kokowa amututte n'Entebbe yabagamba nti nayo tebugigezaako Ntebbe ye kati mwenga mwe musigazaawo ki abalimi ba kasooli mwatuuka akaseera nga kasooli World Food Program emwetaaga omutwala mawanga gye balina entalo sali musale nga kasooli awambira muwambire mu kkubo temubimanyi oba temwagala kwogera we mubyogera bagenda bata gye mwagala okutugamba oba ffe betwogera bye bifu mwabasirikamu mwasirika ebiramu bwe mwesonyiwa Entebbe gye mugamba nti mwesonyiwa ebyobufuzi emirembe mwagifuna mu nnimiro naye teyabasangayo n'abakukunulayo obadde okimanyi nti ensi gy'owangayamu erina amakomera amangi amazimbe nga bagasiize langi amalungi okusinga amalwaliro obadde okimanyi nti Uganda erina emmundu nnyingi ezigenda okusaanyawo bannansi okusinga ebitabo bya tekinologiya obadde okimanyi nti Uganda ayina obutwa bungi bwatambuza wano ne wali okusinga enguudo ennamu ng'obutwa bungi nnyo okusinga enguudo ennamu obadde okimanyi nti ssente zisaasaanyizibwa mu kugulira ababaka okusiriwala mu ssente ziweebwa obuweebwa Museveni obuwumbi 8 nezimuweebwa okugabibwa obadde okimanyi nti nnyingi kuziweebwa Kampala esinga okusasula omusolo okuddabirizibwa enguudo buli mwaka ng'ate asabiddeko ne supplementary musigale ngera mukyavudde ku Ntebbe oba ye tumukwate muzeeyi tumukube ekigwo aveewo omuntu alimu amagezi ajja kulembera eggwanga li because byonna nga yabibagana mwabita muve ku Ntebbe temwogera ku magye ekkooti webe erina omusango gw'owezesebyo biri mu kkooti ne babanyigiriza mmwe abasajja abakulu buli kintu temulina kyogerako ne bw'okiraba ng'ekintu kikyamu kkooti esala mafuukule engeri gye bikyali mu kkooti tetujja byogerako tutya twogera ku buli kituluma ffe temutubuulira waliwo komulege yaŋŋambye Shama tusaba otutemeretemere PSE tweyongere okugitegeera no worries your wish is my command njagala tubeere ku pace yemu ne revolution eno okitegeera saagala mu Uganda bakuleke even an inch kuba saagala obeere ne frustration njagala obeere calm tulumbe omusajja ono nga mwetegekedde ki kye mulumba kuba kati batadde ku tensioni mujje mulumbe buli ekigwanga bagamba mulumbe banna Uganda mujje tulumbe lwaki temusitukira wano nakugambye onaategeera PSE ogenda bitegeera kakati kanji kunnyonnyole naye nga tunagenda eyo muna Uganda akabiina kano kabafere nkiddamu kana akabiina electoral commission kegazeetinze kabafere era biri byonna badde bakola mu electoral commission eganye tugazeetinga simanyi biki oyo abadde comedy kukaleetamu mmwe mu population mukakole ki mukaanirize balage nti no tekalina nkwatagana na government eno NRM to reloaded ogenda gitegeera ku kino nga nkutemera PSE kano kabafere ukitegere ekintu ekyo kati katugende empola. P stands for policies. S stands for system. E stands for events. Essaawa eno tuli mu kulwanagana na system yennyini. Naye luli tubadde tulwanagana na policies. Policies zino nabagamba nga tulwanagana ne policies zino tukozesa 3 E's. Kubanga nawo waliwingawo akavuyo nga bagamba eyo agenze kuuga abazungu tebalina kye bagenda bagamba ne bagamba no tukozesa 3 E's. History waffe n'abazungu kubanga nabagamba n'akaluluka abazungu bebakatuleeteramu kubanga system Museveni gyatufugiramu y'abazungu policies ezagizimba y'abazungu Museveni we yali mu nsiko yabeeranga mu bazungu osegera paka olunaku lwe yakola kiyalumba eyabungereza yagisangawo kuba ya mwaka gwa 1894 Amerika 1962 nayo yagisangawo n'agisayiningako mu mwaka gwa 1987 osegera ekintu ekyo kati soka litulwanira mu policies zino nga tukozesa 3 E's esooka bagita experience that is our history gyavudde ezo twaziraba da video sijja ziddamu olw'obufunda bw'obudde experiment gye tuliko leero ye revolution twagala kujjako dictator then expectation new Uganda kati ebyo tubikozesa bulungi nnyo Museveni ne tumuwangula ffe mu stage yasooka nga tukyalwanira mu policies twesitulanga ne tugenda mu America Bungereza wa ne tugendayo kati ezaali zinaatera okuggwa bo bennyini ate be baatuwanga invite nakugambye president gye yabadde mu House of Lords ebungereza bamuwandiikidde buwandiikizi sitama ye yamuyise okitegera ekintu ekyo kati bo bamala ne beesitula ne bajja mu ggwanga
mwabalabye ewa ku kitebe kati otegeera nti ono mumba tuutu naye ekino policies kiwedde mulaba wano Muhozi yakutte njagala otunulye tweet eno ina byamakulu bingi nnyo lwakuba bamu agitutenga alusazisazi yakugambye mu His Excellency Kyagulanyi simanyi yekwese mu panti z'abazungu naye ajja musikayo yes kituufu kubanga policies kitaawe ezamuleeta tezikyali ku side ye era wano Muhozi Kaineruga bakugamba ti omuzungu yenna atawagire kitaawe agenda mu deportinga okitegera ekintu ekyo lwaki olutalo omutabani ono atadde ate ku bazungu policies tezikyasivalinga kitaawe ne Mugabe yakikola okitegera ekintu ekyo ne Mugabe yakikola kati policies teziri ku side yaabwe kati policies zino eziba tezikyali ku side yaabwe kiki mukola system eno gye bamudzako kati tuli mu kulwanagana na system kati system ebintu byeri mukola ng'okuleeta ekiteeka kya UPDF already ekibaddewo mu existence ng'akikwese mu kizikiza kitegeeza nti ayagala kirigitimizing akiteke in line with the principles such that zino policies weziba zizze okumukwata ajja kwewozaako agambe kyayitirira mu mateeka gamwege nyini aga democracy ensonga kyakitadde mu parliament naye nga already UPDF parliament court martial ebaddewo okategedde court martial ebaddewo kati ayagala kirigitimizing ng'ayita mu policies ze twamuchallenginzeemu ekyo kimu alese iPod agamba nti kati yampaka tulina okuteesa Museveni ayagala dialogue ayagala kulaga nti abamu challenginga tubadde tumuwaayiriza wabula waliwo okuteeseganya ne political parties democracy agenda maaso naye nga lujjukira luli kibadde ekintu nga bakita faked democracy kati kino kyali mukola ng'ayita mu parliament mbaleeta ebiteeka ebikaka national unity platform okuteeseganya ne system eri fake kugezaako kusiba kiwanyi nti policies ziri ze twamuchallenginze ne tumuwangula zikola kyali mukola okitegera ekintu ekyo then n'ekisembayo ekiteeka kya mpuga kyaleeta nakyo kya bulimba kati last but not least gundi ya PFF yakuleetedde nkugambye system eri mu kwerwanako yo naye yerwanako etya ejja ebintu byebadde ekola mu kizikiza n'ebireeta mu light ebirigitimizing in line with the policies ze mwamuwanguddeko okitegera ekintu ekyo ye registration ya PFF tebakusiriwaza PFF ekyo ekibiina si kipya ekibiina ekyo kibaddemu in a fake system nga ba operatinga nga mwebali under FDC yebadde leading opposition party in the fake democracy wa mu fake system eya Museveni abadde atufugira muki abadde atufugira mu FDC eno Museveni ne Besigye bonna bali batyabo Museveni Besigye Elias Lukwago Ssemujunganda name them ba fake opposition bonna babaddenga mu system osegera ekintu ekyo kyovola bulabe essaawa eno opposition yetulwanyisa mpuuga yaleeta ekiteeka ate kyagala okusanyawo national unity platform lumu yaleeta ekiteeka ekigoba lead of opposition naye bana bonna benjogerako ba opposition Nobert Mao ye minister wa justice aleeta ebiteeka ebinyigiriza national unity platform yagamba nti abafuutu soldiers ate nabo bali nti simanyi babeera balwanyisa gavumenti bambaddenga byabajasi naye ngono gwe twogerako n'ekibiina president wa kibiina ekya opposition ekyo bakita fake system kati fake system eno webanga ayagala ogisanyawo olw'ensonga nti tumuchallenginze system yene tugirabisa kati NRM yero eruzinze obuganzi kati kyali mukola okuleeta binene ebibiina ebipya n'amateeka amapya okujja biri byabadde akola mu kizikiza abizze mu light system essaawa yonna bagenda kumuholding accountable NRM egenda kuva mu political play oba mu political ground eya Uganda kakati ye okwagala okusigala relevant rebrandinze bakita kweyubula omusota newe gweyubula gusigala musota Museveni n'akabinja ke akabadde katuzanya fake system oba fake democracy keyubulidde mu kabiina ke bayita PFF same political players but different political party then who is fooling who ani asiriwazani kugambye system eri mu kwerwanako edduka system eri mu kudduka mugitaddeko akazito edduka yensonga lwaki kati etandise okwekweka mu mateeka Besigye abadde lead of opposition okumala emyaka 2 balukwago bonna nga weebali nga bali mu FDC mu batusirwaliza babala okubba sente enguzi biki bonna badduse ate bakulaga nti baba wa billioni 7 zibaddusiza ne bakola FDC najja nakumbi ne FDC Katonga kakati tunyize nnyo tutaddewo ekibiina ekipya bakusiriwaza same faces when you go back to Ugandan politics under fake system or fake democracy ogenda kulabayo faces ezimu
kakati ate ne leero mu 2025 nga tusembera elections nga tumaze okuba mu policies kakati ate tulabera the same faces in a different political party, a newly formed political party mu system mwe abalwanyisa Museveni akkiriza ekibiina kyongera amaanyi ku revolutionary party national unity platform nakkiriza n'abalala bamulwanyisa era begatta amaanyi ku national unity platform then ani asiriwazaani okitegera ekintu kino ekyo ekintu bakita fake democracy running at its peak. Museveni ali ku peak byakola nabagambye ebyakola tebibatiisa ebyokwata abaana tebibatiisa. Ngenda kusomesa ekintu kino genda kitegeera kubanga ngenda kubuulira we tunaasituka kye kituukawo ne we tutaasituke kye kituukawo. Okitegera ekintu ekyo ngenda bikusomesa. Senga Munnayuganda onaasituka under protestive vote nze gyendi mu advocatinga for ne kugamba tusitukire wano. Senga tetusitukira wano kigenda kubeera waasi. Ngenda bibasomesa bibatere ku mmeeza ne mbagambye benero basomesa mweno segment gye tutandise mugenda kubira bakatuli ku introduction. Policies zonna ezikolebwa za kulwanyisa NUP ate zino system ekulaga nti eri weak kati tekyasobola kwewanirira. Political parties eziformingibwa za kulwanyisa NUP Elias Lukwago bazze kulwanyisa NUP bagala kuyisaawo Museveni kufuna safe landing kyebaliko tebakusiriwaza. Okitegera ekintu ekyo tebakusiriwaza. Museveni atidde nnyo ali ku pressure agwa akkiriza ekibiina kyaba Elias Lukwago bakoolokolo akabonero kasimu alo Uganda alo. Okitegera muna Uganda bano batuzanyira ku bongo mweno revolution you are either national unity platform or you are NRM. Tebakusiriwaza teri kibiina kirala teri bya independent wano teri ba NUP leaning independence sebaliyo teri yo ba NRM leaning independence teri yo DP teri yo FDC teri yo PFF bano bonna abadde mu fake system bonna bakozi ba Museveni bazze kulaba nti bakakkanya amaanyi ga national unity platform under protest vote we tulaga nti bakakkanya amaanyi kyebaliko. Then number 2 bagala safe landing ya gundi waabwe master waabwe kubanga ne muwogenda mu Bahima Century Dynasty besije mwali besije president wa PFF biyekwese mu Elias Lukwago akati walowooza nti bagenda siriwaza gwe mu Uganda tugenda kubimanya ne consequences tujja